Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwa leero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lifaanana litya baliyita batya. Olunaku lwa leero waliwo eyambuuzizza eddagala lye bayita oluyito. Waliwo eyambuuzizza ku channel yaffe eno Kyayiti, yambuuzizza mulage ku ddagala lye bayita oluyito. Oluyito lweru lulaba. Oluyito lwa mirundi ebiri. Waliwo oluyito olutono olwe bayita oluyito olutono. Nwabaawo n'oluyito olunene ogenda kuba ngenda kulaga ku bifaananyi oluyito olunene nga bwe lufaanana. Naye abasinga olwo lwe basinga okulaga oba lwe basinga okugaba olw'ensonga nti lwe lusinga okulabika. Oluyito olunene terulabika lwa bbula ate nga lulungi nnyo mu ddukozesa mu nsonga ez'enjawulo. Oluyito olwo lwe bayita oluyito olutono olwo lw'olaba. Oluyito luno olutono ebisinga bifaanagana just ebyawukana n'oluyito olunene. Obukoola obwo bw'olaba, obukoola bwo buubwo bulaba bwakula bwe butyo, oyinza okugamba nti lulimi lumu naye nga si lulimi lumu, olwo baluyita oluyito. Kati obubala bw'olaba obwo obuntu obwo obubala bufaanagana, tubiyite ebibala, bifaanagana n'oluyito olunene. Ebibala bifaanagana n'obumuli bwa yero bwonna bubeera bufaanagana. Ekyenjawulo ebikoola bya njawulo. Oluyito olutono lufaana bwe luti obukoola, kati oluyito olunene lwe ebikoola byagala okufaanana bwe bityo. Nja kuba ndubaleetera bwe naaba nsobodde oddufuna, naaba nnoonyeza ne ndufuna, omanyi terulabika olwo. Ebikoola byo bifaana bwe bityo. Oluyito olunene lukulira ddala, kafuuka akati ne kawanvu okudda waggulu. Oluyito olunene lukulira ddala nga bwe nkugambye, lussaako ebimuli bifaana bwe bityo olunene. Olunene ebimuli bifaana bwe bityo. Lwo luba n'obukoola, lukula ne lugenda mu bbanga bulungi nnyo. Ndowooza olaba lukulira ddala. Just nkwetedde bifaananyi oluyito olunene bwe luto bwe lwagala okufaanana oba bwe lufaanana. Lwo lukula lukola obuti nga ludda waggulu ddala. Ate luno oluyito olutono olwo lwo lukulira wansi. Olwo lwe bayita oluyito olutono. Luli lw'enkulaze lwe bayita olunene. Naye nga mu nsonga ezisinga luli oluyito olunene lukola nnyo, wadde nawo lukola naye lukola nnyo. Oluyito olunene lwo lulina ebikoola binene nga bw'olulabye. Kakati oluyito luno olutono oba oluyito lwonna kuba enkozesa eyagala okufaanagana. Ekisookera ddala baluteeka mu byogero by'abaana abato. Osobola n'oddumunaaza omwana omuwere nga ye. Luyamba nnyo omwana oyo n'abeera ng'akuwulira nnyo. Baluyita oluyito. Luyamba nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere omuto. Okiteeka oba muwala oba mulenzi oteekamu lwe bayita oluyito olwo mu kyogero ky'omwana omuto. Ekintu ekirala lukozesebwa nnyo abakyala oba abaami okuyita ababeezi baabwe nga babadde babadduseeko. Osobola oddukozesa okuyita omusajja asobole okudda ewaka, oba gwe omusajja n'olukozesa okuyita mukazi wo asobole okudda ewaka ng'abadde anobye, akuleseewo, adduse. Lukozesebwa nnyo oluyito lweru. Era ebiseera ebisinga singa obeera osanze luli oluyito luli olunene n'olusanga nga waliwo we balutunda oba nga olina w'olusanze, nkusaba ofuneko ensigo obeere ng'olusimba ewaka, oba ofune ebikoola ebyo obikaze bulungi nnyo obeere ng'obitereka. Kuba lulungi nnyo, lukolera ddala ku nsonga eyo ey'okuyita omuntu eyakulekawo. Bulungi nnyo. Waliwo eyalubuuzizza kyekyo lwero oluyito olutono. Osobola oddukozesa kuba luli olunene terulabika. Osobola okukozesa olwo singa oba olina ky'oyagala oddukozesa kuba walumbuuzizza ng'ombuuza nti lufaanana lutya. Nsobodde kulaga olwo lwe bayita oluyito olutono lweru bwetyo bwe lufaanana. Obubala obulaba obuliko tubuyita obubala oba ensigo zaabwo bwebwo. N'olunene ensigo zifaanana bwe zityo nga bw'olaba ezo, naye zo ziba nneneko, naye ekikula kye kimu. Ensigo oba ebibala ebiriko enkula kye kimu. Oluyito olutono n'oluyito olunene. Olunene lwe ŋŋambye nti terulabika lwa bbula. Olunene lutera kumera mu nsiko.
oba mukyererezi naye nga mulimu obutititi obutonotono mwebutera okumera era ab'omukyala balutegeera baluggyayo ku ttale ne balusimba ewaka olwo lunene olw'ensonga nti lwa makulu nnyo lwe lusinga naddala lukola nnyo ng'omukyala oyagala kukolera mwami yakolekawo oyagala kumukomyawo olwo lukola nnyo oluyito olunene lukola nnyo ku nsonga eyo na luno balukozesa olw'ensonga nti luli terulabika bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala olwo lwe bayita oluyito olutono nfuba okulaba nga nnoonya n'olwo olunene nsobole oddubalaga obulungi mu lulabe mu vidiyo nja kuba ndubaleetera bwe kityo bwe kiri leero tutunuulidde oluyito olutono lwero olukulira wansi bwe kityo bwe kiri gwe yalubuuzizza olwo lwe bayita oluyito olutono mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyempasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi mweraba